Olunaku lwa Sunday kansubire nti muli bulungi nnyo egimusinzira okubanga ate mugyekumira Fifi Jealous nkanga buli Jones ndi okubanga ate nkutwala mu maaso gwasobodde okubanga ate oyitirako omusinzizo omunange kulikayo okulikirayo ddala ate nge gwe atasobodde kansubire nti okikwasaganyiriza ewaka olw'ensonga nti essaala kye kisumuze kitandika olunaku ate mwanattu yekufulu eggala olunaku so olina okubanga osaba wali wonna mu buli mbeera essaala yewangula ate nga awo tuvuddewo okugenda mu maaso n'amawulire gaffe waliwo emmotoka kika kya van drone eno bulijjo gye bayogerako esomba abantu waliwo asobodde okubanga ate agikuba ebifaananyi ng'agamba nti bwetyo bwefaanana ate nga bano bagikozesa kiro matumbi budde ebiseera ebisinga nga bagezako okukonkona abawagizi ba NUP nga bababulizaawo mu mmotoka eyo kigambibwa nti abakulu bano nga woolengera arrow eyo wesonze eya yero babuzaawo abantu era nga bakonkona ekiro nga tebambadde uniform ate nga balina emigemera wala ate ebiseera ebimu babeera mu ngoye eza black bwe batyo ne bakukwata ne bakusonseka mu kamotoka ako ne bakubuzaawo ne bakutwala awantu awatamanyise nga wolaba entwala gye batwalamu selector Davi nga bwe yaginnyonnyola bwe bakola ekintu kino kakati gwe wenna mpuliriza nkusaba mukwano bw'obanga okonkonebwa ekiro mwana tugaana okubanga ate oggulawo ate ebiseera ebisinga wadde akonkona omumanyi toggulawo batero bayinza okubanga omuntu oyo bamuwambye bamukozesa okubanga ate akugguzaawo oluggi n'okwenywerezaamu wenywerezemu eyo nga tuvuddeyo omukulu amanyiddwa nga Honorable Segirinyo agenze mu maaso n'okubanga ate ayongera okubanga awaayo obuyambi mu famire z'abantu bali abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 December bwe bati ne babeera nga basibibwa kinajjukirwa nti recently yagenda mu makomera n'abakyalirako era n'abatwalira ebintu era nga bangi beebuuza nti oba ebintu ebyo abafande tebabirya naye nga kyonna kyonna kikiri ye Segirinya akikoze agezezaako okubanga atuusa obuyambi mu bantu bano olw'ensonga nti ba heads of family bataata tebaliiwo abaami tebaliiwo so ye akoze ekyasobola ye nga ye Segirinya weebale nnyo mukwano ate nga wotuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Kanusu ng'onono yakwatira NRM bendera mu kalulu akatojera ennaku z'omwezi nga 2 January wali ejjinja nga balonda mmeeya w'ekibuga Kampala bw'atyo yagenze mu kooti oba yagenze mu kooti nga ayambibwako omukulu amanyiddwa nga Kasule Lumumba n'omukulu amanyiddwa nga Osman Kwamu n'omukulu amanyiddwa nga Kalangwa bwe batyo ne babeera nga bagamba nti baagala recount ey'obululu bwabwe nga kigambibwa mbu bwabbibwa kinajjukira nti omukulu amanyiddwa nga Kasolo Peter ye yalangirirwa ku bwa mmeeya w'ejjinja asookedde ddala ono agamba nti bamubba naye ng'ate yali mu kifo kya 3 era nga yalina obululu 981 ate nga yali mu kifo ekyokubiri yali wa FDC era nga yalina obululu 1,398 ate nga eyali mu kifo ekisookera ddala simulala nga ye mukulu amanyiddwa nga Kasolo Peter ng'onono yalina obululu 1,189 oyo ye yakulembera naye ate kyewuunyisa nti owa FDC eyatuusaako ne mu bululu 1,000 ye tali mu kukaayanira recount ate ono eyali mu bululu 9 yagezaako okubanga ate akaayanira recount byo byewuunyisa munange okweyongera mu maaso n'amawulire gaffe kinajjukirwa bulungi nti akakiiko aka EC kayite Electoral Commission bwe katyo kavayo ne kabanga ate kafulumya ebyali bivudde mu kulonda wawaawo kaali kafulumizaako nga kalaga percentage buli omu n'obululu bwe yafuna mu nsi yonna naye abantu ne bavayo nga beemulugunya nga bagamba twagala tubirabe per district bano nno bagenda mu maaso ku website yaabwe ne babanga ate babiwanikayo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abeera nga yeemulugunya nga alabira ddala obutali bwenkanya kakati nno bo abaana abeetegereza abasoma kye bayita IT bagenze nga babijjayo nga batandika obbicomparing bano nno mu kubijjayo balaze nti waliwo polling station emu ng'eno nno yeyebwayise nga eraga nti tewali wadde n'omuntu n'omu eyalonda oba okitegeera tewali wadde n'omuntu n'omu eyalonda ennaku z'omwezi nga 14 okusinziira kweyo gundi okusinziira ku results isi ze yafulumye okitegeera eraga nti tewali wadde n'omuntu n'omu eyalonda kweyo polling station eyebwayise okitegeera emanyiddwa nga St Francis Nursery awo naye okusinziira ku bantu bo abalina DR forms ziraga nti ekifo ekyo kyalonda era results we ziri bulungi nnyo nnyini ddala kwegamba bagambye nti obujulizi balina bungi nnyo obusobola okubanga busuula gavumenti mu kanyanga essaawa eno awo nga tuvuddewo ye omukulu Erias Lukwago wadde nga ye yajjira mu kibiina ekya FDC naye nga aba NUP balina eyali aba avuganya omukulu ono kuba mmeeya owa Kampala eyali amanyiddwa nga Nabira nga yali akwatidde NUP omwana tubendera naye n'atasobola kubanga ate asukka munange ye agamba ebyo tebyaggwa kasita ekikulu kya byonna tuli mu buyinza havuddeyo bwatyo nabeera nga ate ayimirira mu mugongo gw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga eno ey'okubanga ate atwala gavumenti eri mu buyinza mu kkooti ku kibba bululu ekigenda mu maaso mu ggwanga agamba nti ayimirira naye wamu kinajjukira nti omwami ono Robert Kyagulanyi Ssentamu nga we nagambye olunaku olw'eggulo nga ali wamu ne balo
yaba NUP basobodde okubanga ate bagenda bwe batyo baberenga bakola chip batwala petition mu kooti naye mwana tune batasobola kubanga baweebwa kakisaako wabula omukulu n'abategeeza nti banaakomawo ku balaza okitegeera ku Monday okuzaako emabega katono ddala n'akalulu akagenda okubanga kaddamu okubalibwako omukulu Kasolo n'omukulu Kanusu kigambibwa nti kagenda kuddamu kabalibwe ku Monday naye nga awo sirabawo kiki kyetaagisa kubanga kibalibwa awo nga tuvuddewo yo omukulu amanyiddwa nga Dr. T avuddeyo bw'atyo actually yavuddeyo olunaku olw'eggulo bw'atyo n'abeera nga ate atabukira abasumba ab'enjawulo ab'omu ggwanga lyattu Uganda yatabuse nga bw'okiwulira nga ebikolwa byabwe awulira nti bimuswaza awulira bimuyitiriddeko ngenda kubanga ate nkuteerako wano katono ku vidiyo ye osooka owulire engeri gye yakayuseemu ku nsonga y'abasumba b'eggwanga lyattu Uganda. Iridde ku Bwakatonda gwe nnyimirira mu maaso buli lunaku kyukamu katono wonna w'olabidde vidiyo eno weenenye oddemu yatula obulokozi kubanga ogenda mu geyeena buji omuntu n'owasa omukazi ow'okubiri olw'okuba olina ebigambo bingi n'otwekalizaako sibo n'omutukkirizisa ne tugenda ne mu maaso ono talina mukazi myaka 40. Abasumba ba Uganda bamukyasinza okubeera ekizibu kubanga eggwanga lya Uganda lyonna litambulira obutebenkevu emirembe obulungi ekisa ebitambulira mu nnamba 7 eri mu linnya lya Museveni gye bayita Shalom, peace, safety, health, righteousness, friendship, help byonna bitambulira bina kuwanirirwa abalokole naye abasumba ba Uganda mumukyasinza obuyaaye mumukyasinza obubbi mumukyasinza obwenzi mwafuuka ba mafiya mwafuuka baana ba beriyali ate temukyayogerwa akatubatya n'okubatya toyinza okunjiira asidi oba okunkubisa amasasi kuba temukyali bangu. Eyo Dr. T bye bimu ku ebyo byagezezaako okubanga ate ayogera ku basumba ba Uganda. Video eyo mpanvu nnyo era ngenda kubanga nkutera link yayo wansi awo mu comment section ngipininge bulungi oyongera okubanga ate ogendayo ojekanye onyonyoke ensonga ezo kubanga ensonga mpanvu nnyo ate nga bw'oziwuliriza mwana tuzirina eggumba okitegera bulungi nnyo kansuubira nti muli kyali malidadi sana yonna eyo gye musinzira okubanga ate mugyekumira mwebale ku subscribinga okubeebaza oba obutabeebaza mbambalidde kwebambi mwebale kubanga mwagala Fifi J the news anchor mwebale kuba wano tukwasaganya olugambo Monday to Sunday olugambo lunyuma olugambo lutambuza obulamu era omuntu atayagala lugambo yandibanga aliko ekikyamu ku mutwe so oyo ye musajja gwe nkugambye amanyiddwa nga Dr. Tamale oba Dr. T bwatyo ye bwasazeewo kubanga akikola ngena kubanga nkuwa link wansi awo tewerabira kubanga ate oyitirayo omanye biki byayogedde ate okweyongerayo mu maaso ye mwana muwala omulungi kalungi Jamila olunaku olwaleero munange lwe yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 3 January era nga birthday ye mazaalibwa ge munange tusinzire wano wennyini okubanga ate twagaliza omulungi ono ka birthday akalungi ddala naye nga birthday no omukulu amanyiddwa nga Chris Evans Kawese avuddeyo n'abaako byajogerako ngenda kubanga ate nabyo mbikutangazaamuko oyongera okubanga obinnyonnyoka happy birthday sweetheart omukulu amanyiddwa nga Matiti bwatyo ye yavuddeyo nabeera nga ate akaptioninga ku mukyalo ono ng'agamba mbu happy 22 okitegeera 22nd birthday actress ng'agamba nti alina emyaka 22 ekintu kino nno kijja omukulu amanyiddwa nga Chris Evans ex waffe omubwati mu mbeera ne kimutankulira ddala era nga bw'amaze okulaba nga Mati yakoze bw'ati agamba 22 najja wano ye omukulu Chris Evans Kawesi n'amugamba happy birthday to you nyabo but you can't be 22 nkuwadde okuva kati okutuukira ddala ku ssaawa 12 ez'akawungezi oyogere emyaka gyo emituufu okitegeera amuwadde okuva we yapostingidde post eno okutuusa saa 12 ez'akawungeza abeere nga ayogedde emyaka gye emituufu otherwise agenda kuvaayo abuulire ensi emyaka gyani emyaka gya Jamila emituufu naye nga kyensinga kakasa sikiwa nti Jamila yagambyeko Mati nti ali 22 Mati ye bw'atyo ye avaayo kusudiya abantu be naye nga amazaalibwa go ga lunaku olwaleero omulungi waffe azaaliddwa olunaku olwaleero lwaki temunzikiriza nembeera nga mberekereza atakumira mpera ayongera kubanga abankumira abalungi abagala na gye musinzira okubanga ate mugyeekumirako mbadde Fifi J nga bulijjo mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.